Yes, nga tuvuddeko njagala muzzeeko kubuuza bannamuganda ebiri sensitive. Simanyi bali set. Njagala tutandikire tugenda kukwata ku nsonga za Uganda nga tuziyitamu speed just owa view yo. Omusango gwa Jati ne Haji ogusalira ani tuveewo. Omusango gwa Gabo ogulaba guli kuti. Omusango gwa Jati ne Haji eggulo babadde mu kkooti nga balirizinga Haji obaba mujjayo bamukomera. Tuwe view gwe nga bw'obiraba ani gula. Naye nga olaba omukyala byayogera tebikwatagana. Kitegere. Ayogera ennaku ze baakwatiramu mu Haji ze yeebakirako ku muwala we ate nga ennaku ze zimu ziraga nti Haji yali jjo. Kakati passport eyogera kirala yali Juba ne biba nga tebikwatagana. Haji omuwala bamutikka butisi bamusanza ne bamumusanza Juba. Ate enkumbi yasinze osumbula abantu. Enkumbi omwana emyaka 14 yagimanya atya? Maama we nafatika kyetubuuza. Maama we yasinga oba yakutte ye gye yataddeyo. Ani ayinza obaako DNA ya Haji owe14. Bintu biri so complicated. Omukyala alabika alinganga yapanga abalina obutakanya n'omusajja naye alinga gwe baawunza kwegamba yali amuyita Baby. Bijaawo anti kati ebyo bwe buzibu bwe bamala okuyita Baby naawe n'owungira ddala n'olowooza nti oli mwana muto omaliriza nga bakusudde mu sheet. Katuvuddeko akabuuzo akalala. Kiki oyogera ku muntu yafidde ku kyaki ya Pastor Bujingo? Pastor Bujingo. Just one ndowooza to explain nga just one ndowooza. Who is the buzibu bwani? Okusooka yafudde ki? Ogwo mulimu gw'abasawo abamulabwe balina okukalifayinga kyekyamusi. Ekyokubiri nga pastor tunula mu kamera ovaawa ojjawo obuvumu omuntu gw'otamanyi afiiridde ku kyakiyo endiga yo ekugoberera n'ofuna obuvumu n'okwata omulambo gw'otamanyi ani yafudde atya. Kitegerekeka nti omuntu afeyintinze mu kyaki nemukwata nemuteeka. N'ekyokubiri pastor alina abayambi. Pastor yomu ku basitula alina abayambi. Kigambibwa nti ye yamuvuga ye yavuze omulala agutwalawo. yatasobola kubira poliisi oba ambulance. Anti kyeneebuuza alina ofuna obugundi alina okuripootinga ku poliisi naki ne keesi nayo nekola ki neggulawo nebeeraawo nga biringa era biri bye twali mu luli amasasi ate navuze motoka nenetwala ku ddwaliro ate nengoba ababbi tebitegereka. always. Okay, Pastor tumuvuddeko njagala tukole chap. Ye Uganda tuvuddeko baako nekyogera ku incident ya Bobi ne Kabaka. Kabaka munene Wendowooza twagala yitawo biki oli bamuyita magulu nyundo. First of foremost yinza okugamba buli munnauganda waali yenna Obuganda tebwetaaga muntu yenna, tebwetaaga munnabyabufuzi yenna, tebwetaaga sita yenna, wabula ate sita oba munnabyabufuzi yabwetaaga. Ekyolwezi mwalina okimanya nti Obuganda nga we buli nga Abaganda kuba Obuganda butegeeza Abaganda butegeeza abantu. Okitegera ekikwata ku Buganda nga naawe wobanga oli Muganda kikukwatiramu. Naye ate nze ojja kuba owagira Bobi Wine nga nze simuwagira, nze kiba tekijja kunkwatako. Naye wali kitugatta ky'abantu kye balina okukola ki okwawula. Kuba Kabaka yawevingidde mpuuga n'atawevinga. So ndoze kibadde kisinze okwogeza abantu ba Abitex ne banne. Issue eyo mpanvumu. Issue eyo ngazimu ekintu ekyo kigazimu. Kinsonga lwaki twagala okibriefing okikutwemu tuveewo. Abantu otuwapudde lwakiri bwe kityo ne bwe kityo. Abantu nja kugamba kiri bwe kiti. Statement ezizze zikolebwa
ensobi ezize zikolebwa naddala ku ludda lwa NUP si Bobi Wine ng'omuntu naye ng'essuubi bannayuganda gye baali nalyo mu bantu nga bakoze ekibiina kya National Unity Platform kuba nja kizingira wamu sijja mmenya buntu buli kinoomu ne scandals ezizze zibeerawo ku buli kinoomu ate nga ku bakulu ababadde mu kibiina kya NUP kireetedde nti waabanga Bobi Wine yalina amaanyi agaweza 90% oba 99% nti olunaku olwaleero gaasalikako ebitundu nga 3 kyaba oba okyali w'amaanyi anti oba okyalina 90 oba wali olina 9 n'osalakako 3 kiba kyamaanyi mu just ensonga esinza obireeta kyenkugambye scandals ezize zibeerawo Joel Ssenyonyi nti ate yatugjayo akawumbi kamu 1.7 billion ono Mpuuga agenze 500 ajeeyo miliyoni 5 abantu bajja nga bagwesa essuubi mwabo babeeyita nti ababalwanirira wotunulira ne rangozi ezize zibeerawo mu kibuga like za Lukwago byazabeerako mu kibuga biki mu Kampala ng'ekibuga olabira ddala nga zonna zireetedde abantu ababadde balina okukola ki abaali bazze mu kibiina oba abaali bawagira nga Bobi Wine okusalika okugwamu essuubi. So kitegeeza in simple terms nti abantu abasinga bagweddemu amaanyi ebintu ebitambula. Kyova olaba nti olunaku olwaleero walabye Bobi Wine ng'ali enambuule naye ng'abantu kuba kabaka asigala kabaka. Talina ludda talina ki kyenkugambye nti ye agatta abantu bonna azonga z'oli Muganda. Olina kabaka okwesala Bobi Wine kina kikiraga. Kabaka nga bwe nkugambye nti obwakabaka bwa Buganda obanga kabaka kangambe kabaka yenna nga kuba mu Uganda tutambulira ku nnono aba ow'Etoolo ow'Ebusoga ow'Ebunyolo teyeetaaga munabyabufuzi yenna okuyimirirawo. Okay, okujjako okutwala ku nsonga endala bwesaganya tugireko ebadde nnyo sensitive abantu bajogeredde ebigambo bingi okujjako ku nsonga yennyini ya Bobi Wine emabegako twalabako Mukabujingo ng'alina byali fayinga ku bali b'ebisiyaga n'agamba omukulembeze omuli ebisiyaga bagenda mu ofiisi baleeta bababisiyaga n'ayogera ku wenjaga bagenda mu ofiisi bababisiyaga n'ayogera ku yawa example nga 3 bwe yogera ku njaga kyamuvumya abantu b'e NUP. So what kyenjagala okumanya oba abaana b'e NUP bafuuti soja so njagala okumanya buli oli bw'ayogera politics n'enjaga aba ategeeza Bobi Wine specifically bw'ayogera politics n'enjaga politics n'enjaga lwaki ab'e NUP bandi badde bamuvuma nti aboogerako anti kati kyekintu kino kyenzize nga sometimes we tubadde tukola program gundi eno mbadde nzija nenkikwatako nti oli afuna obudde bwe n'atuula wali naye nga tamanya n'abambira story gundi ayogedde ku kino ye kasita wawuliramu Bobi Wine tatuula teyayogera Bobi Wine yayogera politics n'enjaga anti bw'ayogera politics n'enjaga tunulira abantu bere ng'onyonyera ensonga anti kyenkugambye ngo oli futu soja lwaki baavaayo ne bamubambi Bobi Wine yali ki before okufuuka kyali yali muyimbi nga ki Bobi Wine ghetto president kitegeeza ki akulira abaana ba ghetto vudde mu ghetto naye image manye ebimu tubikola nga abavubuka ne image ya mulinkinga kwa statement image wojjayo ebyemabega n'obiteeka ku gundi kweyo statement Mukabujingo tasobola kubanga yayogera ku bantu bala bani bayida we kino kankikugambe we bavaayo olwaleero ne bagamba nti bateekawo bangi abaginywa enjaga n'abali mu gavumenti bangaye bagitwalira mu bufulasika bane mu bufulasika nze waliwo be nali mmanyi
batwalira nga bakola ku leedi anedda si batwalira yemanyi Jacob yagamba yaginyo wulira waliwo abaali bagikozesa naye nga bapresenta bo bakisusi naye nga agikuba n'agira bw'ati naye sigala ku nsonga ya Bobi Wine anti kati mukazi w'obugingo bwe yasobereza bwe yalinyidde mu masannyalaze kubw'okukuba bakuba bano ne bagaba lisiiti we yasobereza alina statement gye yagamba nti erinkinga Bobi Wine omuntu omuyaga statement ye yegamba omunyi w'enjaga wajja n'abasaba obwa pulezidenti jjukira kyenkugambye Bobi Wine we yali ajja mu parliament yali agamba okitegere basooka muyita ki omunyi wanjaga kakati oli wavayo ate n'alirizinga statement ng'ekoona ku munyi w'enjaga okitegera nga ne image oli before yali ghetto president okitegera automatically oba olaba ng'asojja oli statement eba ekoona wali bafuuti soja kyebava muyisizaamu abafuuti soja yensonga lwaki bakoze eki bamuyisizaamu eggaali yabadde direct nga message gwe ddayo otunule ani gwe for the first time oba kale luno bafuuti soja bakutte watuufu bakutte watuufu kironja bakutte watuufu ate ne mukabujingo president wanupu ya president Bobi Wine president wanupu president omulonde kitereze omulonde afugawo Uganda eriyo ensi eba ne ba president babiri tulina ka video ketulabe nga president Museveni akola watteri anyi akola ki ng'atambula wakalabye naawe saganye tubuze ng'agenda alaga ekiragala waggulu emmotoka nga tewadde n'akasubi kenyeenya anti kati olaba kati mwe mumanyi pulezidenti Museveni tafugira kumwe bagenda kumuwuubira bugalo oba yabadde ye kyolina okumanya kiri kimu abantu tebakyenyeenya bakoowe mpulira mugenda mu kalulu 226 inshallah nga amanyi talina bw'atyo anaasobola okuyitawo ani pulezidenti Museveni nalabye ng'abantu abatenyiina beyakoze kakati wulira nze David tunulira abantu zetotunulira abantu anti nkugamba gamba abantu bawulire nkugamba wano ndi mu kamera wokeera ku makya n'oŋŋamba nti anondera IGP anondera akulira akakiiko k'ebyokulonda anondera CDF mutabanyi wa president talina bantu kokku obululu bwe mugenda ne mutiikinga obupapula abo bakubira obubajja n'abutika n'abutransporting okuva gye babukubidde ne babuleeta omuntu gavana w'ebbanka enkulu eya Uganda afuga ssente yamubalondera minisita wa finance yamubalondera assistant IGP bonna yateekawo then nonja nombuutisa ngamba ngenda mu kalulu naye abantu nga balaze nti tebeetanga baba okutambula anti kankubuuze ddi lwe yali abeetaaza era lwafugira ku bantu afugira ddi ku bantu sooka ombulireyo nti akalulu 2 bwekati 2 mwaka bwe guti Museveni afugira ku bantu afugira ku maanyi gammuntu nga tuvudde oba mwagala oba temwagala ajja bakala kati ate ng'akyabakala kati nga tuvuddeko awo Bobi Wine tolabanga Bobi Wine gwe tomusubiramu kubanga aleeta enkyukakyuka ennungi aleese enkyukakyuka mu bavubuka yogera ng'otunidde abantu aleese enkyukakyuka mu bavubuka mindset naye si nkyukakyuka nti ejjako gavumenti ne tuganyulwa mu ebigendererwa bituufu si bituufu ebigendererwa bye ne ideas ze zandiba entuufu naye abamwetoolodde n'abo bennyini bazigabana nabo
nabo gwe mulama gwe baliko kyekibuuzo kyolina ate Kumalukiseka ali mu Uganda bakola nabo Kumalukiseka yali agenzeeko ku gundu bemwekwasa anti mulina bino byemwekwasa Lumbuye Kumalukiseka biki Kumalukiseka mwali mumulabyeko ku NUP office abamwetoolodde mwamulabanga n'empuga yakola ki twamulaba ne gundi ne Bobo nedda empuga yakola ki yavaayo ne yeefula yalya n'alya we yamala okulya byayitawo byakola ki byayitawo omanyi amateeka ameka agayitawo awo nga mpuga waali ng'ali kulya omanyi sente meka ze yafuna ne gayitawo abasajja batuufu sente nyingi ziyitamu mwabo bemupi abo bebayifuula bemupi problemu ya Uganda parliament problemu ya Uganda ebibiina ebirimu biremeddwa okufuna okuzimba parliament tosobola kuŋŋamba nti ogenda kuwangula obukulembeze naye nga tozimbye grassroot olina ababaka 56 bwebatuuka olulonda wulira olina ababaka 56 ekibiina ekiri mu buyinza kirina ababaka even toweza half even quarter parliament ya Uganda erimu ababaka bameka bali mu 5 plus ababaka 5 plus olinako bameka nze obuzibu bwange bubuno bweba tulina 5 bwetuba tuwaliwo ekintu twagala okwopozinga fena 5 tuopozinge niyo ogenda okusanga anti kyekugamba wulira kino kyekugamba nti ekibiina ekiri mu buyinza kikusinga toweza wadde kwota y'ababaka ate nga nabo benyini bootaweza abatono boolinawo bonna nabo beeyawulamu bonna bo badde eri n'afuna ke bamunyiga mu kikonde n'akanyigira mu kikonde ye n'ayitamu n'ayita mu ddirisa n'agenda eri bwe batuuka okuyisaawo ebintu eby'ensonga ebigasa mu Uganda olwo tajja tabeerawo kati ojja kulabayo ababaka 5 be bakuba empawa bano bagundi bazaake be bajja okukubamu ebikonde nga mwegwerde n'obuukabuuka nti nina opposition. Which opposition is that? Tuve ku basajja tugende ku nsonga endala kuba ensonga nyingi ezitabaganya Uganda. NUP etambudde wano okiraba oti entambula zaabwe amaanyi ogawulira oba okutambula amaanyi genjagala nkuwulira ku NUP gemaanyi nti bagenze bazimbye wano buli wamu nze 226 wulira 226 226 njagala kuwulira nti buli kifo kyonna ekiri ekyetoolodde Uganda ekikasita kiba kireeta omubaka kirimu owe-NUP office so office nga federation kwekoze yabayimiti nti okay NUP ereeta ababaka wadde 200 oba 15 era baba batono naye ate newe tunaabamu ne zino empulunguse nga 20 tujja sigazaawo 10 semberena okitegera bajja sigazaawo ki 10 10 ekyo kijja beererawo mu nnansi naye tujja kuŋŋamba olesa 5 ate nga ababaka 20 tekuli osigadde na 30 ogenda kuwakanyaki era kiki kyogenda owakanya ne bagamba bagenda kisazaamu nti kola mutegenda kuwera kola mweganya okuwera because bo bennyini ne beeyitamu emabe ennonda ya Uganda erieti ennonda y'ababaka ogigwa kigistaming ebigambo bibiri tukirwako nnyo ennonda y'abaana Uganda engeri balondamu abakulembeze ennonda y'abaana Uganda oba akalulu ka Uganda is investment njagala oddeyo mu bifo by'omulonderamu mubaka ki eyali aleese ensonga ekiteeso ekigasa mu nnansi gundi ono omuyimbi ngamba nga mulonda campaign nti bana ngenda kola ABCD kino kigenda kukyuka kino bwekiti ne bwekiti okusinziira ku kitundu yakola ki yali emu kati mubaleke beba
bakontinuwinge bakoleki bebagane kuba ne Museveni abe yagabire we bakuwa omufaliso ogukoze so nga tuvuddeko awo devi etubinnyo ebiri akweringa kubanga ebisinga tubyejjusa naye bwe bulamu bwaffe bwetutambuliramu either fe okusalawo ne tugaba kati twekwataganye tubeeko nekyetukyusa oba si kyotwebake right manyi kyeŋŋamba abavubuka abali tuli mu gundi mu lusolo kola nnyo ng'okyusa kitundu kyo gy'ova ekyalo kwoli kwosinziira ne banno mwe mwasoma bwe mwakubanga nabo akapiira bwe muba mwekolamu omulimu mukyusa ekitundu kyammwe naye we munaalinda ku bino ebyobufuzi nti mulonde gundi atereza famire ye n'abantu ekyo gyo ate ng'agenzeeko ddi ng'agenzeeko ddi gwezimubulira kati kankubulire Bobi Wine tunulira abantu zemmanyi Bobi Wine ajja kwesimbawo n'omuntu ajja okwata mu buyinza nti olwaleero saawa zino Museveni ne waafa Bobi Wine tajja kgenda ku ntebe ajja kuba muntu mulala ng'ate naye avudde mu magye si bikwate omanyi bannayuganda temwagala mazima bannayuganda tebaagala mazima tebwagala mazima kakati Gasumba anoonya sente eyo tontwalayo nnyo ye oli mukozi wa sente okitegeera awali akafuna wakolaki wagenda so olwo n'ensonga we endala naye kabanayoga ne bajja mulugunyako nga bagamba sente z'omusolo biki ku nsonga ya ani onenyezebwa ku bantu abajja amafuta gavumenti oba abali batambuza amafuta bali batambuza amafuta abo gavumenti kati obwo obuzannyo bubeera wakati wa gavumenti yeyinza okuba nga yabakyo kati amafuta gavumenti yayita abantu accident zibaawo si yesoose obeerawo mu ggwanga lwakuba nti kati saawa zino twajjirwa media weeri nti buli kimu kigenda nnyo naye nga si yesoose okubaawo ate si yesoose okubeeramu abantu abafudde waliwo ekimotoka ekyagwe kyali kyamafuta I think baali nga 54 naye nze ndabanga tulina abantu abalala bafudde n'abafiira mu accident nosanga basi kuba kati nja kugamba ebimotoka bimeka ebyamafuta ebigwa mu mabira oba wali okozesezaako oluguudo Jinjalo bimeka ebigwa mu mabira ne wabulawo agasena anti nkugambye ekibira kibeeramu nekikwata omuliro nti ekibimotoka bigwa ne bikwata n'omuliro ne bijja because kiba gye kigudde abantu tebakimanyi mbu mafuta gagenda kwata omuliro anti kati obwavu obuli mu Uganda oli walaba amafuta nga gagudde tagenda sooka kulowooza nti naye amafuta gano ekimotoka kino kigudde emotoka eno ekyamuka ekozesa ki petro akwata mangu omuliro petro akwata mangu omuliro olaba omuntu yakwata petro ekidomola kya petro n'asula nakyo mu nnyumba ate nga mu nnyumba mwafumbira ng'afumbira ku sigiri okitegeera kati oyo togenda munnyonnyola omugambe nti alaba wali ekiwedde eky'obwereere kati gavumenti eyingiriramu bwa anti fe kuba yabayiriye sente ate nga waliwo abafiiridde ku makubo ne bafa accident babawa mu Uganda lwaki bana amafuta wa milioni 5 mu Uganda buli kimu ekigwawo ensobi ezikolebwa tulemererwa okunenya ani akikoze kivudde ku ki oba okunoonya okulaba nti bwe kivuddeko oba tekiddamu tuteeka ku gavumenti ensonga tugivuddeko tujanguyiza ebadde ng'evuddewo bwangu ddala kyemanyi njagala okufuna mu mbuulire aniwo okunenyezebwa okiraze owadde ensonga nti abanayuganda banoonya gwe banenya ku kikola kijja yes nja kwebaza mu katonda waffe omulungi kubanga azizaamu kabaka waffe Nyondo Ssaabasajja
wa Buganda kubanga kati omulaba omubiri guzeeko amaanyi mangi atambula bulungi alabira ng'embeera gy'alimu waliwo abatugamba bajja kubanja Muteesa sajja endeera gy'alabiroza ensonga lwaki tabuuza ensonga lwaki tabuuza abantu munyiivu si munyiivu wabula ngambya anti babanja kabaka akomewo kati kabaka ne bamukomyawo ne batugamba kati ligenda banja Muteesa so nze ndi musanyufu kyokuba nalabeko makulu nnyo nga agumidde kirungi namulabye yoyo kabaka gwe mmanyi gwe nalabako yasooka n'alabika ne bagamba si yeye ojjukira ngaddukadukako kuba ebiseera ebyo twagendangako awo mu Ndeeba awo ku lubiri lwe ng'akola drilo tumulabako maaso ku maaso yoyo musajja abeera smart eva n'ekikalu tekivaayo smart nnyo mwambazi omanya nti nanyinimuyoyo byogera Katikkiro oyinza kugamba ki anti si yasoose okwogerwako oba si yasoose okukola ki bakatikkiro bonna abazze babeerawo mu Buganda era abamu abazze basuulawo bagamba bavaako ku bwakatikkiro ebibaze bibajjako ebigambo omanye eggwanga mu Uganda erizibu nnyo ery'okufuga eggwanga ery'abantu bwe bayita Omuganda bajjonkera nnyo si kujjonkera wabula oba nkiyite ntya si bantu bangu terujja lulayo mu Baganda tuveeyo kyova olaba nti byeggwanga oba mu bakabaka bonna bakugamba naye nga tujaguze ani awangudde ekikopo Buddu ya Buddu yawangudde abava e Buddu mbayozaayoza siri wa Buddu naye Buddu mwena tubagaliza okuba essanyu mbagaliza nnyo mbayozaayoza congratulations webale wangula wiiki eyo yennyini zaseno bali bazikubye zimanisi tebazikubye so it was really a great thing. Yeah, buli ali eyo woba owagira Arsenal please mulekere okuwagira Netflix. Arsenal bwagisamba wagikola. Bwasamba Arsenal bwagikola. Nedda tunyoya. Bwasamba Arsenal gwe weerabanga asambye obulungi. Nakola maliri. Wagisinga sana. Nakola maliri. Wagipossessing. Ate okupossessing. Njagala opime ongambe. Gwe nga bwalaba ompira gwatambula Arsenal wagisinga sana. Njagala ngambe yes tuveewo kuba tine ebintu bingi ebyokwoga. Teyansinga kubanga saagisinga ate teyansinga kuba gwagwera mu mali tuvudde waawo ate nga goolo zonna zaali tuvudde ani agenda okukwata ennyonyi za Uganda okyogerako ki kyali omusajja yabawola ssente oba abawola mafuta sitole eyo mbadde naakagi wenzigidde wano kati wenzigidde wano mbadde naakagi gisomako bulungi gisomako mbadde sinafuna more details bituufu byebyakiyala anti kyekugamba mbadde sinabafuna kuba nalabye ku page za Uganda Airlines ng'etaddeyo batusonyiwemu tugenda nange mbadde nzirabye naye mbadde sinafuna bulungi more details kukola analysis bulungi kulaba kukigenda nnyo deep kiki abawa amafuta bakola ki so ndabyemu byamafuta ebyo so nja kusooka bisomako noonyereze ndabe kiba kirungi abantu ne tubawa information etali half baked right sobola kujja wano ne ngamba ate kati omusajja yakwata alabika abawa amafuta ne ngamba alabika abawa amafuta nga simanyi waje ki so nja sooka ki kola ki kyekenneenya so nyanyi bwejja wanenywa ne Kampala nenywa ate kati bagambye bateekamu ki fuluta nga tuwandifu eyimiramu nesikakafu so nga tuddekawo omusango gwa ddiini gwagenze mu kooti leero sinabategeera olw'obwedda ngwesunze naye nga ddiini okubanga ani yaloopa ku bonna ddiini oba bisekezi Yoweri Ssenyonyi yaloopa kyoli simanyi namulebe eddiini ayogera ng'agambagamba abantu nti wando ye yaloopa si kugamba nti gamba ate nalabye enjogera gyayogera mu ddiini ng'alinga amenye simanye Uganda ye yatwala tosanga omuntu ajja n'agamba nze kabaka ne bwatuuka mu kooti n'agamba naliko ekikyamu naye nga ababi abakakasa nti aloota nze ne bafamire maama yaŋŋamba bana abavuma tulina ne bakatonda olina kinaga nze ndi katonda naye bwatuuka mukomera n'agamba nali nzannya walabyeko omukazi eyagize omwana
Video ya nimi okula for the first time na yemedola. Nanga by the way na video z'obukaba bana abasula Wulira. ne video y'omukazi yapamidde omwana. By the way tugenda tuuka ekiseera nga Wajirabi. Uganda yeetaaga some people abantu manyi kati twakula nga tumanyi lino eddalu eri omuntu omusanga nga ali akasasiro bakwata amayinja twalabyeko omwana omuyimbi tiktok nga alira mu mwala okitegera netwako neddaire Uganda naye yali ali akasasiro sotegeza people abalalo basusseeka kati kankubulire people tiktok webanaaba tebajegendereza they are running mad. They are running mad. Omanyi teri ategeera nga agwa eddalu mumubalaba mumutegeera omuntu omulalu nga agwa eddalu nga zivwako asooka kwogera bitakwatagana kati ye aba alimanya byayogera biki ate alaba gwe nkola yakabaka omulalu king pressure okitegeera kati abantu mu kunoonya content bajja kugwiramu eddalu yapamidde omwana ati si content kyenkuga abantu abamu balalu fine oba oli alina oba owala namugjawe yalekawo omwana oba kakati lwaki obiteeka ku mwana omuto lwaki okola ono omwana gwotamanyi kikyagenda kubeera nkya oba oyinza okuba omukolya bino naye ate omukolera mu kamera obikolera mu kamera naye nga tumolo jukira buno obutambi busigalayo naye kati nze bwe ndaba ebintu omwana oyo waalikula n'alaba akatambi ako ebyo bintu omukazi beyabadde amukola ng'omwana oyo alina kyabadde mu nsi afuuse ekintu ekyomugaso mu nsi olowooza kikyafuuka ng'ono omusajja wa Gaboni wa Guinea yabadde yeebaka n'abakazi oba bina omuli mukazi wa pulezidenti simanyi ba prime minister oyo gayi naye atrendinga kamera abanazati tulina byakukola anti kyenkugambye tubeera ku biboozi mubeera ku biboozi eri omusajja n'ayisa ebirala ne bano be mwasindikayo ne bafuna sente mu nkubo za parliament n'abakazi ebizimbe oli ne bamunyiga ebitaano n'ayitamu kiri ne kiyitawo mu parliament enkeera mu anti tulina baba inogende enkeera we badda wali ku fulo kati waliwo bentunuulira n'abanamboze omukazi muwe ekitiibwa tikyamulamba ali ku bamuyita maama naye yasinza ofuna mu gavumenti ya Museveni kyekyewuunyisa naye ate yasinga okubeera wali n'alaga nti alumirirwa nnyo omuntu wa wansi ya Museveni be bamu abasinza ogifunamu banamboze mugambe abantu banamboze gwe mugende mukole research namboze yes mutera asinza ofuna mu gwe genda onoonyereze